Ab'enganda ab'emikwano ssoako n'abantu bonna beeyiye ku kkooti eno okulaba General Sejjusa ng'alabika mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eno. General Sejjusa atuusiddwa mu kkooti wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi ku ssaawa nga 4 enkya ya leero. Ku ssaawa nga 5 kkooti etandise ng'ekubirizibwa omulamuzi Major General Levi Karuhanga ng'ayambibwako abalamuzi abalala 6. Bano basomedde General Sejjusa emisango okubadde okwebulankanya okuva mu magye nga tafunye lukusa ng'ogwo yaguza mwaka gwa 2013 bwe yasaba omukubiriza wa Paalamenti olukusa okugendako ebweru amala ebbanga lya ssabbiiti 2 wabula nga ono teyakomawo. Charge sheet Uganda vs. URO 0031 General David Sejjusa alias Tinyefuza, a male adult Ugandan of sound mind, aged 61 years, Senior Army Officer of the Regular Forces of Uganda People's Defence Forces. Wano bapulida ba Sejjusa ababadde bakulembeddwamu Elias Lukwago, Maxi Mwatabingwa, Ladislas Rwakafuzi ne Bob Moshabe bawakanyiza omusango guno ekiwaliriza Major General Karuhanga okuyimiriza kkooti okumala eddakiika 15 nga bapulida bano beetegereza omusango guno. Bano babadde bagamba nti kkooti enkulu ekyali mu kuwuliriza omusango guno okulaba obanga ddala General Sejjusa akyali mu magye n'olwekyo kkooti y'amagye terina buyinza bwonna bumuwozesa nga kkooti enkulu tennaba kuwa nsala yaayo ku musango gwe gumu. So it's up to this court to take a decision and we move to another stage. So to insist on a form application will cause a stay. All these are service offences and he's not a serving officer, that is his submission. So charging him with service offences when the issue has not been determined, we think would preempt justice. Emisango emirala mulimu n'okwogera ebigambo ebyawulayawula mu bantu n'okwenyigira mu byobufuzi ekitakkirizibwa mu magye kono kujemera bakama be mu magye. Gino nno yagiza bwe yeenyigira mu nkuŋŋaana omuli olwa munnakisinde kya Go Forward John Patrick Amama Mbabazi n'owa FDC Dr. Kizza Besigye ssaako n'okwetaba mu lukiiko lwa Jema Emmengo nga bino byonna tebikkirizibwa munnamagye. Emirala mulimu okuyisa amaaso mu bakama be nga kigambibwa nti akulira amagye General Katumba Wamala yamuwandiikira okukomya okwetaba mu byobufuzi mu bbaluwa ye mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde naye n'agaana okuwuliriza. Bakira bino byonna bigenda mu maaso nga General Sejjusa nsirise era nga kino mu kkooti kitegeeza nti emisango gino abeera gyekanye. Count 1, conduct prejudicial to good order and discipline, contrary to section 1781, 2 and 5A of the Uganda People's Defence Forces. Oluvannyuma General Sejjusa asabye ayogereko ategeeze kkooti biki byalowooza ku misango gyonna. General Sejjusa ategeezezza kkooti nti akaduukulu mwe bamusibidde ke kaduukulu ke kamu mwe yaggalirwa gavumenti ya Idi Amin mu mwaka gwa 1976. When you hear the type of charges which have been preferred against them, sir, it's your appetite. Sir, go in. This is a dream. Ono era agambye nti mu kaduukulu kano asanzemu abajaasi bangi nga bamutulugunyiza era n'asaba aleme kuddizibwa mu kaduukulu ke kamu. Just Mr. Chairman, my last point. The place where I'm detained. I'm very comfortable here. Oluvannyuma Major General Karuhanga alagidde Sejjusa atwalibwe e Luzira okutuuka ssabbiiti ejja olwakomezebwewo nga bapulida be basaba afune okweyimirirwa. Kinajjukirwa nti General Sejjusa yawandiika ekiwandiiko namutaayika ng'akolokota gavumenti ya NRM ne President Museveni okukola olukwe okusikiza mutabani wa Pulezidenti Muhoozi Kainerugaba kono olukokota abajaasi abakulu bonna mu magye abaana babawakanyiza kino. Ebbaluwa eno yavaako kalusambulira mungi ddala era ng'oluvannyuma Sejjusa yeewaŋŋangusa mu Bungereza. Eno yamalayo ebbanga kumpi lya myaka 2 oluvannyuma n'akomawo mu ggwanga. Omulamuzi wa kkooti enkulu Lydia Mugambe tannaba kuwa nsala ye mu musango General Sejjusa mwe yasabira okutaputa obanga ddala akyali munnamagye olw'okuba nti yali amaze ebbanga nga tafuna musaala mu magye newankubadde ensako yonna.